Eno ya Bukede TV programu emikolo n'embaga ekutuusibwako buli Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini nange Josephine Namakula omwana w'olugave abasinga gobaginga kama oze mbantuso kuwa ekyo kirungi kye weetaaga okulaba ate naawe ali ku Bukede TV nga weetegekera omukolo wano w'otalina kuva ku programu y'emikolo n'embaga kubanga bijja ebyenjawulo bye tuleeta ne mulabirako ate era ne muyiga n'omanya nti omukolo nina teka mukano oba nina kujja mukano oba nina kwongezaamu wenti leero ntuuse okuwa omukolo ekitundu kyaffe ekyokubiri nga wenna kutegeezeza ku mulundi guli era ng'akaseera kano eno sooka onzikirize nsooke nkutegeeze nti abeera Maria's Bride okugomesi zange gwe wenna ayagala okwambala onyume oyagala okulabika bulungi olunaku olwa Sunday yasalawo asobole otuteekamu ensimbi Maria's Bride omugole akongenda kwongerako era nina ensonga lwaki nkongeddeko olw'ensonga tugenda kuba tubaleetera tubasaba okulula ekipya ku sponsor waffe oyo obadde okimanyi nti yasinga okwambaza abakyala ne banyuma bati ate kikabuka awo wenkugambira nti olunaku olwaleero kuleetedde Adija n'omwami George in case nga tewalabye ekitundu ekisooka bano boolaba baakamala emyaka 15 ng'oggyeko emyaka gye bamala nga bali bonna basoma ku campus basoma mu secondary kubanga omukyala Adija yali mu senior 1 ng'omwami ali mu senior 6 bati omwami yasalawo okuwa omwana ono time n'amuwa obudde yategeera nti ye future wife n'amuwa time akaseera ke kano mulindwa kenkuleetedde ali ku Bukede TV okalabe omukolo gwali nsanje era nga Adija abazadde bambi bonna tebaliiwo bati tekyamulemesa kukola mukolo mulungi bananga omukolo gwali mulungi twakomye nga ssenga ow'ensonga aleeta omwami kakati akaseera mulindwa nga Adija omulungi maaso taala brown in color omukyala omukakamu omukyala ayina empisa omulungi wa George mukuleetedde yayambalira ddala gomesi ze zalabika obulungi ezanyuma era nga yakolebwako bannaffe abalwairizi ba Magic Touch makeup n'enviiri yafulumira mu bitiibwa mu ssanyu mukyala mukakamu era si muntu asekaaseka ennyo bati yasanyuka ekyo ekisaanidde kubanga byonna bye yakola ku mukolo gwe byatambula bulungi yali takikkiriza Justin no yayambala gomesi eziriko gomesi ezaalagirwa ezoogerwako zino zi elegance abamu baziyita zisemusemu ekika ekya semusemu yayambalira ddala gomesi ng'ejjudde multiple colored gomesi era mwalimu ka red mwalimu ka gold mwalimu ne kasuuva ng'alabise bulungi nnyo kankutwala olabe akaseera kano mulindwa ng'afuluma omulundi gwe ogusookedde Checho vale mucho cambaleke, chalondo. Oluvannyuma lwa ssenga okujjayo omwami okumulaga mu lujjudde yaddayo n'akomawo ng'ajjudde n'omukyala ow'amaanyi brown in color maaso glory omukyala omulungi mukyala alina smile ennungi mukyala wa George Ombwat era n'omuyimbi Chris Evans ye yamuyimbira obuyimba obwanyuma n'abantu abali mu kidaala ne banyumirwa.
muwala wange omudigida asooka ayambuke wali ku gazebo buli amulaba asooka awulire essanyu mutima. Taata wangi nsaba omulenzi amuyimbiremu. Oluvannyuma lw'omuyimbi Chris Evans okuyimba, watyo n'omwami George yali musanyufu nnyo era nga yalina surprise gy'ayagala okuwa omukyala. Bamuwa omuzindaalo n'amukubira mayumu. Momenti eno yali yanjawulo nnyo. Okoze kaliwa otegese kaki tegeeza ggwe omugole eyeetegekera omukolo akanaasanyusa omwagalwawo nga olaba George wabikoze ku Adija. Nkuwadde beetu ne Sachi Ye mukulu okuli olusuku olusigadde kuyunja. Bannyinaze abaawule mujje tutwale ekimuli eri omwana ow'obuwala. Selekita. Oluvannyuma lw'omuko w'ensonga okutuyimbiramu ng'akayimba kaweereza mukyala we batyo bannyina abalungi baleeta ebimuli era ne babaako bye bamutegeeza. Mu bingi bye baleeta bamuwa ne crown zaali 3. Mukyala waffe Oyo tusanyusa okulabako webale kunyuma walayo oli mukyala mulungi Bane mukikubire engalo ekigambo ekyo kikulu nnyo mwana waffe gwe bawaana. ndowooza bulijjo tukutunuulira tukutya naye olwaleero osusse webale twagala oliwo kyobejjoote switaatiwo antuli nagamba ati akwagala nnyo ate byabadde akwagala biwero kuno nagenda kusukkawo akalimi kagweyo. Webale kuba mukazi mugumiikiriza, webale twagalira mu buli mbeera, webale nnyo mukwano. Ekisinga obukulu webale empisa, webale kwagala balamu bo, webale twagala mukwano. Hadija ebibala bino byonna babitutissebwa mukwano gyo gye gwalina gy'oli. Naye akaseera kano ffe abali mu maaso goffe tubadde tumulabirira w'otobadde. Olwaleero mu 10 y'abantu bano bonna tukwasa George mu butongole nti bye tubadde tumulabirira ebibadde bimunyiiza n'aloopa ewaaba takyatuloopera. Essanyu ly'abadde anoonya n'agenda ewaaba takyali tugamba.
tumukuweesezza mukwano omukuume bulungi. Mwannyinaze watusiinyirizaako ku mwana omulenzi, nze ne bakulu bange ne bakadde baffe sooka awo Sasa mu bufunze weewaawo omwana ono mulenzi muzzukulu wa Gabunga weewaawo erinnya ye Kyobe George nga tweddira Mamba ye mukulu ate ku luuyi lwa Nakabutuzi tuli Bango. Sekkono tawanyizibwa newankubadde nga taata omulabanga emyaka egikyali egy'omutuntu. Bannange mukulu wange ekitabo kino mu maaso go nga mu bitabo byonna ebyakolebwa mu duniya muno ya Allah ebigambo byonna biri awo. Taata tusaba okkiriza ebigambo byaffe ebyo. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! n'emikono ebiri. Lwaki mmwanyi nti emmwanyi mu nnono tuba tulangiridde nti obufumbo abaana bano bagenda mu bwa mirembe na mirembe. Ekibala ekirala kyonna bw'okisiba n'okitereka okisanga kyafuukafuuka, naye emmwanyi esigala ki? Mmwanyi. Y'ensonga lwaki omukolo ogw'ennono gukolebwa nga ekibala kya mmwanyi. Mukulu wange z'otodde ziwa omwana, n'omwana z'atodde aziwe ggwe, n'omwana z'atodde ziwe taata. Bwe tutyo tuliire wamu, olwo entabaluganda etandise. Tuliire wamu ne tutoosinga tunyweremu awamu olw'olunaku luno olw'okuzaalibwa mu maka muno. Tunywe nywako ogusooka era netuddamu ne tutoosingamu era ne tunywera awamu. Tugikuba ennyo bw'eba ya mukyayina eyinza okulekera ekibatu nga kiba kibajjo, si nnyangu.
Sogo wano ndese ekyefaanaanyiriza kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bannange engalo ez'amaanyi bakulu mudde ku abiri. Nsaba taata okkirize nti kyokyo empologoma serwatika lwattaka nnatatungibwa omuti ogumera ensimbi n'ebikomo nnyinimu sseggwanga n'atabiipingwa n'atagobererwa mbwa Semanda agamenya embazzi. Nsaba okkirize taata okiteeke mu ngalo zo ttaano kubanga 10 likwata mpaawo. Kituufu. Akaseera ak'okubiri buli omu kaba alindiridde omukyala Hadija yajja anyumidde ddala era nga Gomesi zonna buli lwe yavangayo ng'ogamba oba singa yasoose mu luno oba yandiyambadde luli. Kale mu bufunze nga zonna nnungi nga zigendera ku kkala ye nga zimunyumidde buli kimu kyavayo perfectly nga we yali akyagala. Yajja alumya yalimo meat green and gold. Banaye Gomesi eno yanyumira Hadija engeri gyali nti mukyala wa brown. Okusokera ddala neebaza Omukochoobe omutabani olw'okutuukiriza ensonga y'okujja gye tuli, kubanga ekyamazima okujja kwo tukulinze ekiseera ekiwerako nga ne mukama wange bwe yali ng'akyaliwo yakuntegeezaako. Nsaba abantu bakubireko mu ngalo kubanga otuukiriza. Njagala okwebaza omwana wange Nakito olw'okubeera nti ensonga ogikutte bulungi n'obeera mwetowaze eri mutabani waffe n'obeera nga tomutadde ku nninga yatugendeeka naye ate olw'obwetowaze n'empisa ennungi n'obuntu bulamu bweyolisezza gy'ali n'agamba nti bisimilla engatto kanzambale ngenze Bugoye. Omwana ono Nakito yakulira Bugoye naye ebyo by'omulabamu ebirungi ebyo oba onyweza omuwase anywere mulere abazzukulu n'abajjwa. Ebigambo byange nja bisibira omwana omuwala bwenzaala nti obufumbo era bukunyumidde era kiraga bulungi nti mukwatagana bulungi ne balo ly'ekkula lino ly'otuuseeko olunaku n'olwaleero. Yongera kunyweza ate n'abaana bemuzadde ate nabo mubalambike nga mwe bemutambudde nabo babawe essanyu mu maaso eyo gye bujja. Kale yakusente zange ntono naye mukwano webobozirya tezendumanzi ozonoonya sefayo Naye mama, wetewafana nono eyankubira kiwezi ulasebo
okutuusa okuzeekuzeemu Adija otulina w'otuuka ewa maama omutulabire ennyo nnyini ddala taata nsaba okkirize nkutegeeze nti senga asenga esingo singa seesiimye ate nga yeyasengeka ensonga ate bakulu banno senga bakutumidde nnyo era ne bakwebaza ebirungi byonna by'okoze wekiri nange nzikiriza okuwa mwanyinaze n'omutima gumu era tusanyuse nnyo okukulaba mu maka gano olunaku olwaleero. taata kkiriza amukwase ekyambalo kye next man speed mukwase ekyambalo kye mukwase nekasimairo nga kamaanyi dada Ali ku Bukedde TV programu emikolo n'embaga era nga mukwano omukolo gwe tulimu omwami George ne mukyala we Adija abesisinkana nga bakyali bato senior 1 ate ng'omwami wa senior 5 omanyi kyekitegeeza sawa zino ngudde ku mugole omwami George abikoze kyobe olujja lujjudde akaseera kabaddeko ebirabo naye mukwano mu birabe ebingi aleese n'omuziro gw'omukyala engeye kirabo kya Sabo atera nga kiri unique nnyo tusanyisa okulaba sebo kale nyabo naye nsanyisa okulaba webale kukola mukolo mukama yasalawo nga sinagenda wala kakala kana akali rich ani yakakulondedde akesuuti kale eno kyantwalira obudde bungi kuba nagenda okulanga kale zisinga abantu bazambadde buli kala gy'otunulako ng'olaba gyambadde ntwala obudde bungi nengwa ku kale eno omukyala ngambye mwesinkana mu senior 1 omwana w'endijo wamulabira ebintu ebyo enne lwakuba kati twakula naye lulinga ntya okubyogera kubanga twalinga kumenya mateeka twalinga kumenya mateeka naye netwekuuma n'asoma n'amala okusoma naye nga tuli ffenna mu mpolampola byatandika bwe bityo ne twekuma emyaka mingi ne tufuukamu abantu abakulu paka wano tuyina abaana 3 ekyenjawulo kyolaba mukyalawo Adija ebyenjawulo byayina bingi naye nga mukyala mukakkamu senga obwoba omutegedde mukambwe naye mukakkamu naye nga wakambuwalira nagenda okukizuula nga eba nsonga takweka mutima gw'ekintu ekimukosezza immediately akikugambirawo nemwejjawo nekiggwa nemwesootinga enjawulo gyemulabamu omukolo gwa leero ekisookera ddala abantu bange bamperekedde mu bungi kubanga twasaba abantu 150 naye tunse nga tusukka mu 2 naye olw'okuba enteekateeka twagikola nga tutaddemu excess basobodde okujja mu kifo kyaffe kye batuteekeddteekedde naye abantu bandaze omukwano abantu bazze mu bungi ate omukono ne guba ne vibe gye nabadde sisuubira nange kuba ngenza okulanga buli muntu naye kennyini nga mpulira sikyetegeera nga ninga afuse serebu ate nga siri kwegamba nange tusikanenga oba siyenze nga mpulira seetegeera obugabwe nga mukyala wange oyo
Adija nti ebbanga lye tumaze nga tutambula nga twagalana tuyise mu bwonvu n'emigga ne tubisomoka musuubiza nti kino kikyali kituuza tugenda kweyagala nnyo era oyo asuubira nti oba ayinza okuba w'embeera yonna ajja kufuna bizibu bya bwere ajja kuba pulesa afe kuba bitandika butandisi ate kati ketuvudde ku kino musuubiza nti ebiddako ate byo biri massive. Nabati emitala omayanje baagala okulaba kati kamera ziba tunuza akende ewange mu nnyumba kampulire engalo ez'amaanyi n'akalulu kati ddamu otunuzeeko eri bataata bino era obikwase taata kubanga omwana tazaalibwa omu kibi bakwase bataata bajja kwesootinga kale kitange n'obwetowaze nsaba okkirize tukube kabba. Akaseera k'okusala keeki kaba kaseera kasufu nnyo era nga ku mulundi guno omukyala yayambala n'anyuma yajjira mu yellow dress ye ng'erabise bulungi. Matron yali mu green and black ate yayinako emperekeze endala. Bayambala fitting black dresses eza open nabo ne banyuma. Selekita tukateke mu kikundi afaafe laba omukwano omulenzi ayagala omuwala kukirako mulaluka sasiro Kennedy ya Uganda ye number 1 bosi yonna mwana wange n'alaga omukono mu bbanga yawukana ku y'omutembeeyi mwana wange we batyo ne bayolekera butereevu okusala keeki. kakati buli omu n'ayagala omulimu gwe bw'atuuka owa kamera nsindisa asobola okuba ekifaananyi gwewaye okimanyi nti owa kamera bw'aba n'amaaso abiri wakiri azibirizaako erimu asobola okufuna fokasi. Akabbo k'omuwala kajja kajjudde kaddewo kajjudde. Weekatyo n'ak'omukyala Hadija ng'ali mu blue and silver gold Dre Gomez yajja anyumye.
era nga yeetika bulungi akabboke n'ebigambo ebiwoomu bye yali aterekedde ebbanga by'alina okugamba omwami we ku lunaku olwo. Kuleetedde akalabo kano mulimu ebintu eby'enjawulo, mulimu kajuyisi kano, nemubeeramu grapes zino badde nkusaba obeere ng'olyako paka bwonnanki. Engalo era ekyamazima mwana wange obisibye biri mu kitangaala oba kyobisibyemu kiri transparent, kitegeeza nti abadde bamwinamu essuubi bagende balye ku mapaapaali bapaapaalire eyo. Mwana muwala webale kumpeesa kitiibwa mu bazadde bange, webale kutanswaza ate era nkusuubiza okukwagala akalasti. Nteekako akalambe kano kasaawa mukwano nga nkusaba yonna gy'oba otambulidde mukwano, nange onfisizeewo obudde omanye nti Dija namuleseeyo waka nyina okubeeyo nga bukyali musange. Awo baneerava empya enyuma inankole kiki kiringa kinankole naye bwekaddiwa owulira taata gundi tubuulire oba onoolya tukuteereko emmere oba todde tumanye. Neerava owulira nga mpya ekulukuta bukulukusi. Tubaagaliza kisinga mu programu y'emikolo n'embaga. Mwebale kutwesiga, mwebale kwesiga bakamiikizo Tiki Ashes, mwebale kwesiga Riley's Magic Touch yamukolako enviiri ne make-up byonna byavaayo bulungi nnyo. Eno ye Bukedde TV mikolo n'embaga. Tubaagaliza kisinga mu bufumbo bwammwe. Mbakolesaayo nnyo mu mukolo gw'okwanjula ogw'omukyala Adija n'omwami we George. Bannange tubayuzaayuza, mwebale kutoka kukula. Hadija webale kuba mukyala mufumbi, webale kwagala mwami, kubanga bino byonna otuuse kukula lwa bino. Abaami bingi bye batasobola kugumiikiriza. Era omukyala omuwanga nnyo respect mwabala ba Bukedde TV. Omukyala afumbye emyaka 2, emyaka 10, emyaka 10 n'okusoba, emyaka 2 n'okusoba, muwe respect. Abasajja mubamanyi bye baagala ne bye batayagala tomanya, bati tukuyozaayoza. Webale nnyo kutuuka ku buwanguzi buno. N'omwami webale kwekuumira mukyalawo, webale kumulonda mu bangi n'ogamba byonna bye twayitamu n'osigala ng'oyimba erinnya Hadija. Bannange byonna mubiwulidde, omukwano gwabwe gye gwava gye gwatandikira sigenda kubanga mbiddamu, just okubaagaliza obufumbo obulungi obujjudde n'obukute awamu. Mweyongere okwekuuma. Abeera Maria's Bridal kugomesi zange. Gwe naayagala okwambala obulungi, oyagala kulabika bulungi, onoonya gomesi nnungi, onoonya gawuni, onoonya gomesi eziriko, abeera Maria's Bridal. Maria's Bridal yeegulira erinnya mu kwambaza abagola abakyala ne banyuma ne balabika bulungi. Tosobola genda ku Maria's Bridal n'ovaayo nga tofunye kyoyagala. Trust me, dduka Buddos wali ku Loom Street ku kizimbe kya City House opposite the Arcade of Nekirungi, ate era ekyenjawulo ddala. Gwali ku Bukedde TV, omukolo gwaggwa ogwagala gutuuse. Bukedde TV tubeereyo. Olinda kimukwano, totutya, just kuba ennamba osobole okubuuza ebisingawo naffe tujje tukuweereze ku mukolo gwo, togenda kwejjusa. Abeera Josephine Namakula
essaawa zibeera 12 zennyini wano ku Bukedde TV1 emikolo n'embaga abasinga bamanyi nga Kama Ozi mbawo nnyo nga nkutuusaako ebintu nga bino ebirungi ate era ebyenjawulo badde ne Enoka ku kamera ate wali mu control room Sekawere bannange simuyozayozanga niko kulika baby omwana ow'obulenzi omukyala webale kubanga ate ekintu okikwasaganyiza ddala omwami n'omwagala byonna n'obikola webale kuzaala kulikayo muleeba si byangu tuddemu olunaku lwa Saturday ate era ne ku Sunday tosubwa essaawa ziba 12 zennyini mweraba